Uganda. Omwami ono munamaje omutendeke era nga akoze emirimu mingi nnyo emituufu n'egitali mituufu. Omwami ono omujja e Somalia omuleta mu Uganda era still e Somalia yali akoze obuvuyo bungi nnyo Peter Lokech amyuka omuduumizi wa polisi mu Uganda. Peter Lokech ono wabeerera e Somalia Bannayuganda bangi babasulanga mu ambush n'abakuba amasasi ne babatta nga bitegeke okufuna attraction eya world terrorism alert basobola okufuna sente. Bano batundanga ammunitions ozitunda mbalu Shabab batundanga emmere y'abajaasi gamba n'okukendeeza n'okubba omusala gw'abaana Bannayuganda abali e Somalia nakati abakyaliyo abanja ensimbi zaabwe. Kino Bannayuganda basinga obungi n'abamu battibwa n'emirambo gyabwe ne giziikibwa mu musenyu e Somalia. Era obanga olina muganda oyo yagenda Somalia nga tadda nga kimanye nti oyo ayinza okuba nga zembu yageze kunta naye nga abakirimu ye mwami ono Peter Lokech. Kiki ekyagobesa omuvubuka Sabiti Muzeeyi omujja mu poliisi omutwala gyali yonna kyali nti Sabiti Muzeeyi bamudeployinga mu poliisi okavalinga mutabani w'omumpembero tabasoma mutano w'akalekezi ayitibwa Muhoozi mu Lukanya Rugaba mu bintu bye byonna byabadde akola gamba ng'okutulugunya okutta n'okuwamba abantu. Kino ekintu kyalema Sabiti Muzeeyi okavalinga gwe tuyita Muhoozi Kanyarugaba. Ebibi byonna byonna bikavalinga mujjukire nti mu mateeka amatuufu mu constitution ya Uganda wali tulina amagye waliwo SFC etali mu constitution tulinawo ne military naye police yevunaanyizibwa ku kikobero kyonna ekikolwa mu Uganda okinoonyerezaako kikolera fayiro ne fayiro gitwala mu kkooti okuvuna n'omuntu yenna abazizza omusango. So n'owamagye yenna abakoze omusango guno ng'agukoze oba omuntu wa bulijjo poliisi emuvunaanyizibwako okunoonyereza. Era ebikolwa byonna bikolebwa poliisi yesookawo so si magye. Kati mu kino Sabiti Muzeeyi omulimu guno gwamulema okukavalingani Muhoozi Kanyarugaba. Museveni kye yakola kwe kuleeta Peter Lokech omujja e Somalia gye yamutadde amukomyeyo Kampala asobole okuzibiikiriza mutabani we ebikolwa nga fayiro bazibuza n'okukavalinga ebikolwa byonna eby'obutemu nga Peter Lokech yabikola n'okubuzaabuza eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Message eno njagala gisoma mu Luzungu era Peter Lokech ogiwulire bulungi n'ensi yonna egiwulire bulungi. Ntandise bwenti. How Gen Lokech is dressing Muhoozi murders. Engeri Gen Lokech gyakwekerezaamu oba gyayambazaamu emize egy'okutta Bannayuganda Muhoozi gy'akola. Ke katundu akasooka. How Gen Peter Lokech is dressing Muhoozi murders. Ne tugenda maaso. Muhoozi, alongside his uncle, make the last decision on matters. Bagandi, Muhoozi Kanyarugaba, wamu ne kitaawe, bebakola okusalawo okusembayo ku bantu abattibwa. Beginning with General Alonda, IGP Kawes, Joan Kagezi, Maj Gen Chigundu, amongst others. Bakugambe bwe bati nti tutandise n'abantu bano abazze battibwa naye ng'ate abatta Muhoozi alinamu omukono ne First Family. Muno mwe muli abantu bano abattiddwa omuli omugenzi General Alonda Nyakairima ono yali ewa Internal Affairs bamutira kuliko eyali ku ddaala lya IGP omugenzi Felix Kaweesa omulamuzi Joan Kagezi, Maj Gen Chigundu n'abalala abazibatibwa mu kkowe lyerimu lyeryo. The right to approve is given by the president. Bagambye nti olukkiriza okutta abantu bano luva wa mukulembeze wa ggwanga yennyini Joseph Tibahabula Tabashiwa mutano w'akalekezi okutta abantu bano. Having achieved them, all Muhoozi messed up on Katumba Wamala through his hitman. Bakugambye nti engeri gye baafunamu okutuukiriza ebintu byabwe bino byonna Muhoozi bye baali basubidde okukola okutuusa obulabe ku Gen Katumba Wamala engeri gye byagendamu n'okubuzaabuza obujulizi obwali mu ngeri gye baali bagenda okuttamu Gen Katumba Wamala n'abaali bamusse bwe biti bwe bitambula. Muwulirize bulungi awantu wano wammanga. Bano bantu abali mu lukwe olutta Gen Katumba Wamala. Kano Nyakikuru
Asaf, the Commando Brigade SFC, as a result of Operation Mystics, Mohoz grilled Colonel Asaf and almost fired him, especially on the safety of the mission. Whether or not it won't leak, therefore, the meeting was concluded with the extermination of those involved to prevent the wreckage. Bakogambe bati. Nti omwami ono amanya agogeddwa mu kusooka gwe bayita Kano Nyakikuru Asaf era komanda era nga komando wa brigade ey'ekibinja ekitali mateeka ekya SFC nga ebyava mu kukola okwali kubasindikiddwa okujjawo kati Gen Katumba amala ensobi ezaakolebwa omwami ono Muhoozi Kanyerugaba yabuuza omwami ono Kano Asaf ebibuuzo ebyakajjojijjoji ekyali kimuviiriddeko n'omugoba mu majaago olw'ensonga nti bano baagaana okutwala ebiragiro baabitwala naye missoni eno yabalemerera bulungi nnyo nga bwe yali alina okubeera. So kino kyaviirako okuba nti omulimu guno tegwakolebwa bulungi ekyavaamu n'ebintu bino okuyiika okutegereka public, so ne basalawo bakole kye balina okukola. Entandise bwenti. The wreckage of information on the night of Colonel Asaf invited the 4 men involved in Gen Katumba murders. The mission at the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the life of Peter Dennis Arinitwe, hiring from Baruga, Kazo, Peter Emma Kasaba of Isingiro, Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga, Itungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kashoji, Kiruhura district. And each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed. Peter Lokech, please pass by here. Peter Lokech, njagala obulire gwanga eno information eyafulumye jenina wano. Peter Lokech, njagala obulire ensi ebiwaze ku TV ne weemoola mbu simanyi mwakutta abantu simanyi mwakoze muki, njagala obulire ensi eno information iyi. Nabagamba temusobola gifuna wantu wonna okujjako wano. Njibaddiramu nje basomere abaali mu lukwe olw'okutta nga ba SFC. Kati bano basajja bato Abaganda abasigambye baakutte mu manya gensi mulimu omusajja Omuganda. Mu manya gensomye mulimu omusajja Omuganda omusiraamu gwe baakutte. Kubana ababe batutte mu kkomera bibaleese nga bakubye ebigira bajjemu n'enjala nga bamubatonya bwe bati. Kanziremu nkabasomere. Omuntu eyakwasibwa omusango guno eyakwasibwa mission eno ey'okutta ye yali Kano Asaf eyayitibwa oba kankadde mu luzungu mukawule bulungi nnyo. Kankadde mu bulungi nnyo mukawulire bulungi ngenda kasoma okuva waggulu mpaka alo kakomye wansi nkaddamu second part. How General Peter Lokech dressing Mohoz murders. Mohoz, alongside his uncle, make the last decision on murders, beginning with the General Alonda Nyikirima, AIPG Kawes, John Kagezi, Major General Chigundo, amongst others. The right approval is given by the President. Having achieved all, Mohoz messed up Katumba Amara through his hitman, Kano Nyikikuru Asaf, the command of brigade of SFC, as a result of Operation Mystics. Mohoz grilled Kano Asaf, almost fired him, especially on the safety of the mission.
whether or not it won't leak. Therefore, that meeting was concluded with the examination of those involved in preserve and prevent the leakage of the information. On that night, Colonel Ashraf invited the 4 men involved in General Katumba Wamala's mission that the SFC Dutch in Kisenyi, where he ended the lives of Daniel Arinitwe, hearing from Kiruhura Kazo, Peter Emma Kabasa of Isingiro Nama, Peter Nantamba Anthony of Kitunga Ntungamo, as well as Peter Mugarura Bone of Kasoji, Kiruhura district, and each was buried as a Somalia war casualty after 5 days in their respective homes, and their bodies were never ever viewed by any family member. Nyenze Katundu number 2. Enter the late Kawesa's suspects. Initially, police was non-committed. The police was non-committed with the director of CID, distancing herself from the investigation since she knows the killers. Bakugambye wano tugenze mu kunoonyereza okwaliwo mu kutta kw'omugenzi Felix Kaweesa eyali amyuka omuduumizi wa polisi mu ggwanga. Bakugambye nti mu kitongole kya polisi kyonna kyali kirina obuvunaanyizibwa okunoonyereza naddala eri omukyala ono aw'ekitongole kino ekinoonyereza, omukyala Grace Akulo. Ye kennyini ne yejja mu musango guno mu kunoonyereza olw'ensonga nti ye kennyini omukyala Grace Akulo yali amanyi abassi. Era ng'abassi bakamaabe. Ntambudde bweti. Oba kankaddeyo. Enter Kaweesa's suspect. Initially, police was non-committed with the director CID distancing herself from the investigation since she knows the killer are her employees. She chose to be away, but seeing danger after the worldly condemnations from the public and the fact that Katumba knows his intended killers, General Kanyirugaba directed the police to find the suspect to parade in court immediately. Police negotiated with the Kaweesa suspects, Yasin Sheikh, in order to help them, and immediately are arranged before the court with amused so much that the public realized that the public didn't buy the lie of General Peter Lokech. And the need to be relevant, General Peter Lokech immediately hatched the plan to buy better suspects and pretended to have launched an operation which apparently killed the main suspect and arrested a love gang, but the likes of all unsmarted liars. How comes the media hungry Lokech could not parade the dead bodies of the killer suspects? How come the arrested confessed the suspects were later on over-tortured before being dumped in court? But Lokech doesn't know that the real suspects were killed by their senders. Ndoza mukawulidde bulungi nnyo. Bye nagamba Peter Lokech ne mugamba bakuzannyisa amazina g'enkima, naye ojja gawulira kye bayita amazina g'enkima. Kati ndowooza tumaze okusuula mu ttagali ensi etegedde Peter Lokech gwane. Mwali mugenda kutta Gen Katumba Wamala, ate nga nabagambira nti omuntu yagenda okutta Gen Katumba Wamala baali bamumanyi era nga n'abamutta. Nabagambirawo dde wano nti babatirawo. Kati bino bemulaba bino beboogera kitegeeza abantu ensi erina okuggula amaaso. Kati ndowooza obutabalwisaayo nanditadde essimu zino ne muteesa for one oba nsooke nzijjeko vidiyo eno nkuma obukomi ne megatta vidiyo zino mukiramu mutya musooke mumpe reply yammwe.
Nchikole ntya. Nyunga obuyinza wa video ngisale nkomewo. Okay, bangabi nkome. Okay, the video kanji salemu then nkomewo. Okay, no problem. Yeah, eno kanji salemu then nkomewo in the video. Okay. No, not continue. Tutandike video empya.